nga oli kubona mbeera ya isanu, mbeera ya kusasadya, mbeera ya kudigida wano mu bitundu ebyebusoga nga olunaku lwaleero batongwaiza laale y'emmotoka ed'empaka eri kujja okwetwala mu bitundu ebyebusoga. Wano wendi ndi mu bitundu eby'Enakalama mu district y'Iganga era nga alina bali kujja okuba saketi ku lunaku olw'omukaaga. Wabula nga wembakobye nti emmotoka ed'empaka diri kujja kubita mu district ng'esatu mu bitundu ebyebusoga era nga diri kujja kusookera mu district ng'eyemayuge divaawo dide Iganga ebugweri era oluvannyuma olunaku olw'esande dijje divugire mu district ey'Idinda era nga abakulu aba federation yetwala emmotoka ed'empaka olunaku olwaleero baidye wano mu bitundu eby'Enakalama awali kujja okuba saketi era nga abavuzi ab'amaani bamazaire okukakasa nti bali kujja kubaawo. Batukobaire nti abavuzi nga 32 odde bamazaire okwewaanisa nga muno omuli posi ya Lwakataka n'omuli Sebuguzi n'omuli Duncan bona bemwidi bulungi abavuzi banakinku nga bali kujja kwetaba mu mpaka dino era nga batukobere nti okuvuganya ku mulundi guno kwa amaani kuba abavuzi bano bali kusingagana ku points ntono ino, so buli muntu ali kwenda ku mulundi guno aboneke nti abisa ku mwine abenga ni champion. Empaka dino nga wembakobye nti bali kujja kuvuga ku olunaku olw'12 on 12th then on 13th era nga diri kujja kuba mu bitundu eby'Iganga Idinda then n'ebugweri. Tukitegeere ku diri kusookera mu bitundu eby'Ekakira dibite Magamaga era nga awo naawajja okuba okuvuga okusooka then tukitegeere ku nti dida kubitako ne mu bitundu ebindi then oluvannyuma baide Iganga bajje ku ebugweri ng'obugweri eno bali kujja kutandikira Butaba mwide bulungi Butaba ku luguudo oluva Iganga okujja Ebugiri Butaba bali kujja kuyingirira Butaba odivuge mu byalo omonamona dide defulumire Busesa. Of course mtawuni kanse mpyakaawo ku kitabo kya district y'Ebugweri Busesa awo ndi kujja okufulumira, so ab'Ebugweri this time mwena bambi Katonda abayambye nti muli kujja kuloza ku motoka ed'empaka deberenga muwiranga buwire kuba emmotoka ed'empaka debediba mu bitundu eby'Iganga n'Idinda wabula nga ab'Obugweri bona baida naddala abalimi ab'omutyere nga bavaayo
baida bambi bona bawomerwe kuko wabula oluvannyuma lw'okwekubira endulu nga bakoba ati abo bugweri twabaki abakulembeze batusa amaloboozi era nga n'abategeka emmotoka edempaka bambi ne bugweri bagitairemu era nga ndikujja kutandikira butabadde bite mu byalo omwo paka bambi mu Buseesa. Amanya gange yenze Alfred Mutanda nga yenze clerk of the course wa event eno oba omuntu ategeka omutegeso omukulu mu motoka zino ez'empaka za omulundo ogw'omukaaga ku championship eya FMU y'omwaka guno 2022. Nga bwe mwategedde abavuzi beewandisiza bali 34 nga mulimu abavuzi bonna abamanya abali ku championship nga Posiano Lwakataka, Omar Dauda, Duncan Mubiru, defending champion, n'abalala bangi. Ng'empaka zino zitegekeddwa club yaffe eya Central Motor Club. Mujjukira nti empaka ezasooka zaali eyali yazitegeka yali Eastern Motor Club. Eastern Motor Club yatuyise wano tutegeke wano mu event eno oluvannyuma lwa event ey'e Kasanda okuyiika. So amaanyi gonna tusazeewo gateeka wano kubanga Eastern Motor Club yatuyise era egezaako tuyamba tegeka. Kati emmotoka ezo zigenda kubanga zivuga kilomita nga 3 n'obutundutundu nga bw'obwo ziri competitive ziri kilomita 13 nga stage tulina stage 5 esinga obuwanvu eri kilomita 45 etandikira wali Nakabango n'efulumira ewandago. Esinga obumpi etandikira Wekakira n'efuluma Emagamaga. Eyana mu 5 bajja gikola emirundi 2 kyova olaba nti tulina 13 overall. Waliwo stage endala gye sitayogeddeeko eri wali etandikira wali ku kyalo ky'e Butaba ng'egenda kuviiramu mu kyalo ky'e Buseesa. Tulinawo ne ka super special stage oba saketi kagenda kubeera wano wetwogerera wano wennyini e Nakalama. Ku mulundi guno ka saketi twakasazeemu mukyajjukira nti akasimba kaali kawanvu nnyo ne tutasobola kuleka nti abavuzi bajja kuvuga rani 2. Omulundi guno twagala abavuzi bavuge rani zaabwe zonna 2 oba bavuge emyetoololo 2 mu Buganda nga bwe boogera emyetoololo gyabwe 2 kyova olaba nti tukayimpawayiza. Tulina ne obukodyo obulala bwe tutaddemu okulaba nti tugezaako okutereeza mu kigambo kya safety ku sakete. Ekigambo ekyo ekya safety kikulu nnyo kubanga neeri mu stages gye tuli tulina bye tutaddewo. Abakungu okuva mu FIA ekitongole ekitwala emmotoka z'empaka mu nsi yonna bagezaako tukungira tugambe bafaani balekeraawo okuyimirira ku flying finish oba FF. Kati club eno etegeka eya Central Motor Club tugezezzaako okulaba nti kati tubafunira ebifo ne tubatwalira ddala ku viewing point. So embeera teoli kujja okuba era nga bwenkubye tubeeregano nga abakulu bali kutongoza nga bali kakasa nti ku Lwomukaaga n'Olwesande kiri kujja kuba kyakabi mu bitundu eby'Obusoga era nga abakulu bayogeire ku nife nga muri kujja okubona ndogereko ku n'omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kira region James Mubi ku engeri bategeke mu okwerinda kuba excitement mu idinga eri high emotoka awali emotoka edempaka abantu babyenda ino abantu bajja batumira mu luguudo nga emotoka ebiseewo biki of course ebintu ebitali bulungi. Police tukobaire ku engeri betegeke mu ekintu kyaiwe era batukola mu bitundu ebyaidinda emotoka edempaka liri kujja kubitawa ngawe muri kumbona ndino omwogezi wa police mu kitundu kya Kira region afande James Mubi okutulambira koko. Afande tuyanziza oli kwa media we bali kutuwakaire. Afande tukobaire ku entekateka dino edio byokwerinda demeditia mu bitundu ebyaidinda emotoka edempaka liri kujja kubitirayo. Tweyanziza sebo fe emotoka z'empaka ewaffe ejjinja tugenda kubeera nazo lunaku lwa Sunday nga 13 November.
era kye twasookerako kwe kutegeera ekkubo oba amakubo emmotoka zetugenda emmotoka zaffe zigenda okukozesa n'abawagizi okujja okulaba kati tugenda tutandikira ku pit stop oba formal afters mu kibuga Jinja wadde kujja kutandikira emmotoka ezigenda okusinziirira okugenda eri ku starting point yes kati tuvuge Bell Avenue tugwe mu Main Street tuvuge tutuuke ku police roundabout tukwate ekkubo oba oluguudo oludde Kamuli tuvuge we tutuuka mu kitundu kye bayita Nakabango on the right tugenda ku branchinga kati waliwo nga wakavako ku luguudo katono waliwo essomero Success Junior School emmotoka oba section eyaffe ey'omu Jinja wegenda okutandikira kataawo emmotoka zivuge Kagogwa zivuge Kagoma zivuge Kira Motors okuva Kagogwa Kira Motors zivuge Kagoma Gate zivuge Lwambogo zivuge Sozi Bbiri zivuge Namasiga then tugukire mweno ewandago ku madivan ku kamera then tumale tugwe mu luguudo oluva Jinja paka Iganga ne section eyo bagenda jiddamu kitegeeza deployment yaffe y'abasirikale tebagenda kufa mu bifo byetwamaakinze abasirikale tuliwo okulaba nti crowd control emmotoka za mpaka zino zireeta essanyu tuzinyumirwa afande we nawe bene kujja okubukiza nti mumbere nojja nga wenkubi excitement ekujja kuba high abantu emotoka edida enda atumire mu luguudo nga ali kunumirwa kyamende kujja kubuza nti mwakoze enteekateeka ki okuziriza bano ababoni abantu abaidi okubona abawagizi obutajja mu nguudo motoka kuba banda kati already tutaddewo plan yaffe weeri first of all abategesi bayina be bayita safety marshals tugenda kukola nabo then emmotoka eya fire erina okubeera nga eri ku standby kati tulina emmotoka eza patrol zigenda okubeera nga zirawuna already twamaze dda nga we tubaze route eyo ba LCs abamu mu bitundu ebyenjawulo twamaze dda okwogezaganya nabo n'okubabuulira ku makya ennyo ddala ssaawa 10 tujja kuba tudeployinze n'emmotoka yaffe eya poliisi yegenda okusooka ng'eyisa akagombe nti bannange emmotoka ziizo zijja musembereyo kubanga essanyu libeera liyitirivu lasembwe twali neeraale nga bagamba ife mutuleke tufe naye tetusobola kubaleka kufa tetusobola kubaleka kubanga tulina okunyumirwa emmotoka zino nga tuli balamu so security tugenda ku deployinga route nga bwe tugambye kubanga mulimu ebifo ebiri busy trading centers nga Lwambogo it's very busy Kagoma Gate it is very busy Sozi Bbiri very busy n'ebifo ebirala kale bambi tuyanziza mukulu James Mubi omwogezi wa police mu bitundu bya Kira region nga tukobera enteekateeka weeri naddala ku motoka edde mpaka eri kujja okubita mu bitundu ebyeidinda kujja kubaako ne bitundu ebyeiganga n'ebugweri nga we tubakobaire mu kusooka so atukobere mu idira kujja kubitirawa era nga ne mu bitundu ebyeiganga tubalambulire emotoka kujja kubitirawa n'abobugweri ku mulundi gono twali tutegese kutwala lwalino mu bitundu by'e Kasanda naye ebyagwawo mwena mubimanyi ne tubanga tukyasobola kubeera Kasanda then netukyusa netujja netugamba tugende mu kitundu ki abantu abasinga ne bagaa tugende Jinja ne Iganga abantu baayo balungi abantu baayo bakoleganika nabo basasula ku miryango bayingira era mbayita okujja ku lunaku olw'omukaaga nga 12 mujje muyingire wano mujjuzeyo okuyingira kwa mutwalo gumu mujje ng'obudde bukyali ssaawa 4 zibasange nga mwayingidde Clerk of the Coast omwami yategesa amakuba abagambye emmotoka gye zigenda okuyita muleke emmotoka zigende ziyite eyo Kakira Magamaga ne Idudi olw'omukaaga mwe mukeere Bukeezi mujje wano wagenda kubeerawo ebidongo lato egenda kuteekawo ekidongo okugumba sponsor baffe kwegamba bagenda baterawo ebidongo ebyokulya ebyokunywa n'abakulembeze bamwe ab'ebitundu balina bingi nnyo bye bakoledde nga teams ezimu zempulidde boogerako wano so tubasaba mukeere mulabike nti omukolo ogubeera mulungi nnyo nja kubasaba tugondere
ebiragiro bya poliisi.